maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa ampuliriza naawe antunuulidde, nsanyuse okukulabako oba kaŋŋambe nti nsanyuse okuba nga njogerako gy'oli kubanga mmanyi sikulaba naye ggwe ondaba. Weebale kufaayo okuwuliriza, weebale kutwala omutawaana okuyiga ebigambo bino ebyebuziba. Njogera ku bigambo by'obunnabbi bye tuzze tuyiga era bye tukyagenda nabyo mu maaso n'okuyiga nga kitundu ku njiri erokola. Bwe tuba twogera ku package, the gospel package, there is no way you can avoid prophecy. Obunnabbi nteekateeka Katonda gye yatuwa era ensonga lwaki yeekomekkereza n'ekitabo kya Bayibuli mu kitabo kyakubikkulirwa. Era tujja kutuukayo tweyongere okuyiikuula n'okuvumbula ebigambo bingi ebyebuziba. Naye kaakano tubadde mu kitabo kya Danyeri era kye kitabo kye tukyagenda nakyo mu maaso. Nkwaniriza gwe yakatugattako naawe wazze olunaku lwaleero okuyiga wamu nange. Mukama nsaba akumpeera omukisa. Eddoboozi lyeri omuweereza w'enjiri ya Kristo Richard Kasumba, nsinzira mu Lustack Foundation okujja okuweereza. Nkwebaza bw'owulira n'oteeka mu nkola ate n'otemyako ne ku mukwano gwo. Yeeyunge ku mukutu guno asobole okubanga ayiga ategeere ebigambo ebyebuziba. Atebuke mangu enkoze mulabe sitaani asobole okudduka obusungu bugenda okujja. Ngadduka dde eri ekigambo kya Katonda. Tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Saba Mukama akumpeera omukisa nga wegataamu nange tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda waffe omwagala omulungi ow'ekisa ogulumize obwe bw'ekitiibwa. Tweyanze golo omukisa guno gw'otuwadde. Jangu otuyigirize nate tweyongere okutebuka enkozi mu bisitaani, tweyongere okutambula nga tujja gy'oli era otuwanguze byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuzze nga tutaganjula olunyiriri lwa Danyeri essula y'omusanvu olunyiriri lwa 25. Nga lunyiriri lukulu, nga tulabyemu ebigambo ebyewuunyisa bingi bw'oba oli awo bibadde tosuubira, naye ng'ate byogera ku ntebe ey'ekitiibwa, entebe ey'omukungu n'ensi yonna gw'essaamu ekitiibwa, naye nga Katonda amwanjuluza ng'alaga nti newankubadde ensi emwagala nnyo, emwesiga nnyo, emukiririzaamu, naye yava ku musingi gw'ekigambo kya Katonda. Okukola kwe kwonna awakanya nteekateeka ya Katonda. Gamba nti kitalo. Tuzze nga tutunulira ejjembe lino nga lizze nga likola ebikolobero bingi. Bayibuli yalaga nti lyajja luvannyuma lwa bakabaka abasatu. Ekyo kimu. Lyasimbulawo bakabaka basatu. Ekyo kyakubiri. Lyayogera teryafaana ng'ag'olubereberye. Ekitegeeza nti lyagatta eby'obufuzi n'ebyeddiini obutafaananga gali agasooka. Ebyo bisatu. Teryakomaawo ne lyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, amakulu nti yavvoola Katonda. Ekyo kyakuna. Teryakomaawo ejjembe ne lirowooza oba ne liyigganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo. Waliwo ebigambo bye nsoma mu Danyeri essula y'omusanvu bw'agamba ne liyigganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo. Essula y'omusanvu eno enakuwaza ekaabya amaziga bw'obanga osoose n'osoma wano mu ssula y'omusanvu. Bw'obanga olusomye olwabiri n'oluga nti nentunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu era ne libasinga. Gamba nti kitalo. Bw'agamba nti lyalwana n'abatukuvu ne libasinga kitegeeza liwangudde. Naye mu maaso awo tujja kusoma tuyige tutegeere nti finally ate limala ne liwangulwa. Gamba nti amiina. Ejjembe eryo lye tuzze tuyigako teryakoma mu kuyiganya batukuvu naye lyagenda wala ne lirowooza okuwaanyisa ebiseera. Twalaba kye lyakola lyawaanyisa Sabbiiti. Teryakomawo ne lirowooza okuwaanyisa amateeka ga Katonda twakiyigako. Etteeka eryokubiri ery'obutasinza bifaananyi ne balijjawo. Etteeka eryokuna ery'okukuuma olunaku lwa Sabbiiti nga lutukuvu ne balikwatakwatamu, they manipulated it. Ne bagamba nti olongoosanga olunaku lwa Katonda nga munaasigala ng'ali mu bbanga tategedde olunaku lwa Katonda lwe luluwa. Abo baayingirizaawo Sande.
teryakomaawo ne ligenda kuteeka eri 10 ne likutulamu amateeka ameka 2 tewegombanga mukazi wa bendi full stop tewegombanga na kintu kye kyonna full stop ne gafuuka 2 so nga liri etteeka limu. Ebyo byonna bikolobero bikolebwa ki? Bikolebwa bukulembeze bw'ekkanisa y'e Ruumi. Naye Katonda kiryosi n'atubikulira ebigambo nga bino gwampuliriza na wantu n'olidde bw'obanga obwesige bwo bubadde mu kkanisa y'e Ruumi, bw'obanga obwesige bwo bubadde mu bukulembeze obufaananga obwo, please better quit. Sala gonna dduka misana, senguka misana ng'ensi eraba. Obubaka buno buzze gy'oli, sikusisiitiriza, sikusanyusa, sikuwoomesa matuugo na kwagala kubuulira by'owoomerwa, naye nze nze kuzuukusa, nze kuzibula maaso. Better wake up and quit. Tulimbiddwa ekiseera ekimala. Time has come now to get back the Bible. If it's the Bible, believe it. If it's not in the Bible, leave. Tobonaabona na bikusumbuwa bitagasa. That's garbage. Let's get back the Bible. Leka kigambo kya Katonda kyogere. Bino ebitubikulidwa bassebo bye byaffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe era ebitwala mu bulokozi. Or else we are gonna perish. Naye tunasoma obutabo obwo butatuyamba. Ne tulowooza nti ebitujja okutuyamba okutulokola, we are going to perish. Njagadde neeyogereko mu maaso. Olunyi olwa 25 olwo terunaggwako. Kita kya kusaaga. Bayibuli egamba etya? Bw'alirowooza okuwanyisa amateeka kyekiddako era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Olunyi ne lukalufundikira. Bino byonna ebikolobero ebigenda okukolebwa omumpa emboono era byaggwadda byakolebwa. Biriweebwayo mu mukono gwe. Kitegeeza nti agenda kukola nga bw'akola ki? Bw'ayagala. Agenda kwegazaanya okutuusa ekiseera kanootinge n'ebiseera okanootinze n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Kaakati tugenzeeko mu mathematics, tugenzeeko mu kubala. Gwe yakufuna F9 seto tugenda kuyiga. Tugenda okunzika ng'ofunye D1. Kubanga bino ebigambo Mukama abituleetedde tubitegeere. Newankubadde obiwuliranga ebitategeereka naye si bya buziba. Bayibuli yennyonnyola yokka. Kati wano akoseza ekigambo nti ebiseera kye kiki? Ekiseera kye kiki? Bw'ogenda mu kitabo kya Danyeri essula eno ey'okuna twayiga ku musajja ono kyamujjukira Nabukadineza. Katonda bwe yamuwaŋŋangusa n'amugya mu lubiri n'amutwala wadde agoberera, yamutwala ku ttale n'amuliisa omuddo ng'ensolo ng'anaaba mu ssulo, nga Katonda yanoonya okulaba nga omuntu ono Nabukadineza ow'amalala amukkakkanya. Era bw'osoma essula ey'okuna twagiyiga kujjawo nga gwe twafuna ku bubaka buno. Bw'ona obwagala nkubira essimu gye njokuwa ontegeeze mangu nnyo mbukuweereze. Omulembe gwayanguwa nja kubuweereza ku WhatsApp oba njaga nti genda mangu ku video ogende ku YouTube mu channel bweti oteeke mu wooti nja kuba nga mbukulagirira. Kabaka Nabukadineza Mukama yamuwaŋŋangusa. Bayibuli egamba nti n'amuwaŋŋangusiza ku ttale okumala ebiseera 7. Bayibuli bw'eyogera mu ssula ey'okuna olunyi lwa 32 okumala ebiseera ebimeka 7. Naye bw'agenda annyonnyola wansi awo akulaga nti ebiseera 7 byategeeza gy'emyaka 7. Ekitegeeza nti bw'ayogera ekiseera mu Bayibuli aba ategeeza mwaka. Ako kanootinze. Tulina kitugenda okuinterpretinga oba kitugenda okunnyonnyola wano oba kitugenda okuvumbula nti bw'ayogera ekiseera aba ategeeza mwaka mu bunnabbi. Mu bunnabbi akiyita kiseera naye ng'ategeeza mwaka. Akanootinga. Kati bw'agamba nti biriweebwayo mu mukono gw'omujambulo ono gw'obukulembeze bw'ekkanisa y'e Ruumi nga bugenda kukola kye bwagala okumala ekiseera kitegeeza ogwo omwaka. N'okumala ebiseera ebyogerwako wano biri ebiseera 2 gy'emyaka 2. Okufunye n'ekitundu ky'ekiki ky'ekiseera. Singa mbadde ku lubaawo nandibadde kaakati nkunnyonnyola. Dira ekiseera gattako ebiseera 2 ogattako n'ekitundu ky'ekiseera. Si bye biseera 3 n'ekitundu. Kitegeeza ki? Nti gy'emyaka 3 n'ekitundu. Kitegeeza nti obukulembeze buno bwali bwakukola nga bwe bwagala okumala emyaka 3 n'ekitundu.
naye ate n'emyaka gino 3 n'ekitundu bukyali bunnabbi. Tulowooza nti byali byakumala bumaze emyaka 3 n'ekitundu nga bwe tugibala bulijjo. Wano waliwo ekyenjawulo kinjagala otegeere nti bw'ayogera bw'atyo aba alina ky'ayagala okutuusaako. Bw'ogenda mu kitabo kya Ezeekeri si ekidiira ku Danyeri awo, gendako mu maaso awo. Ezeekeri essuula ey'okuna olunyiro lw'omukaaga, Bayibuli egamba etya? Ezeekeri si ekidiira wabula ky'ovaako olyoka ogende mu Danyeri. Ezeekeri essuula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli yange bw'eti bw'eyogera. 4:6 agamba atya? Agamba nti era nate bw'oliba ng'omaze ezo oligalamirira ku lubiriizi lwo olwa ddyo, olyetikka obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Yuda ennaku 40 buli lunaku mwaka. Buli lunaku muki mwaka. Somayo bw'okitegeera kye ŋŋamba. Kakati kyayagala okuleeta kye kiki? Bw'akulaze kakati wano akulaze nti ekiseera kino n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiki ky'ekiseera. Bw'oddira omwaka kakati katwanguyeeko tubale. Oba okubala kutakwanguyira kuba tekalamu yo. Bino bya buziba twaga tubiige. Tugambye nti ekiseera kitegeeza mwaka. Ebiseera ebibiri kitegeeza myaka 2. Ekitundu ky'ekiseera kitegeeza kitundu kya mwaka. Ebiseera 3 n'ekitundu kitegeeza myaka 3 n'ekitundu. Kakati ekibuuzo, omwaka gulimu ennaku mmeka? Omwaka mu mbala ya Bayibuli so sene yaffe ya Gregorian calendar. Gregorian calendar yeri nnaku 365 oluusi 366. Ne kalenda ya Katonda buli mwezi gwabanga n'ennaku 30. Omwaka gulimu emyezi 12. Emyezi 12 bazamwe ennaku 30 eza buli mwezi ojja kufuna ennaku 360 exactly. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwaka gulimu ennaku mmeka? 360. Kakati bw'agamba nti ekiseera oba gwe tuyise omwaka ezo nnaku 360 ziri awo. Kati nalyoka agamba nti ate n'ebiseera ebirala 2 kitegeeza gy'emyaka 2. Buli mwaka nnaku 360. Kati awo nawo waliwo 360 emirundi 2 z'ennaku mmeka? 720. Nalyoka agamba n'ekitundu ky'ekiseera. Ekitundu ky'ekiseera kitegeeza half a year. Half a year lina ennaku 360 gabizaamu 2 ofune ekitundu ky'omwaka z'ennaku mmeka? 180. Kwate kalaamu gatta omwaka nnaku 180. Gattako emyaka 2 nnaku 720. Ogatteko ennaku 180. Bw'ona ogenda okugatta ojja kufuna ennaku 1260. Ako kafunye ennaku mmeka? 1260. Nga sentya nga 360 ezisoose kyekiseera oba gwe mwaka ogwasoose ogulimu ennaku 360. Nenzizaako ebiseera 2 oba gy'emyaka 2. Emyaka 2 girimu ennaku 360 emirundi 2 lwe 720. Nengatako n'ekitundu ky'ekiseera oba kiyita ekitundu ky'omwaka z'ennaku 180. Nengatta 360 gattako 720 gattako 180 z'ennaku 1260. Joli? Ne Ezeekeri agambye nti buli lunaku lutegeeza mwaka. Mu bunnabbi olunaku luba lutegeeza ki? Mwaka. Kitegeeza ki? Nti ennaku zino 1260 si nnaku bunaku. Wabula mu bunnabbi zaali zitegeeza myaka 1260. Wow! Oba osesatusayo okuva ku F9 n'ojja ku credit 3 nkuddiremu. Ekiseera kino ejjembe lyali ligenda okukoleramu ebikolobero bino byonna kyali kigenda kutwala ebbanga lya myaka 1260. Can you imagine? Olaba ekintu kibeerawo myaka 10 gyokka naye ne muwulira nga mwetamiddwa
tera okuwulirayo nti omusajja atukola kasa emyaka simanyi gigenda mu 40 wala batera okubyogera oba boogera kwani simanyi. Naye wuliriza, lino ejjembe lyakola nga bwe lyayagala ne lyegazaanya nga tewali alikuba ku mukono okumala ennaku 1206 naye nga za bunabbi, naye nga kyategeeza nti gy'emyaka 1206 ng'ejjembe lyegazaanya nga lyakola nga bwe lyagala. Mu bufunze ekiseera kino ekyogerwako, ekiseera kyali kiwanvu, kiva mu mwaka gwa 538 AD ne kigendera ddala paka mu 1798. Get your calculator. Dira 1798 toolako 538 ojja kusigazaawo 1206 gy'emyaka ejjembe obwakabaka obukulembeze bw'ekkanisa y'Eruumi buyita obwa paapa bwe bwakolera nga bwe bwayagala nga ye bukulembeze. Era bafaayo okusoma history w'ensi eno, naddala history of the European countries awo, history of Europe waggulu awo, ojja kusanga waliwo obuyinza ejjembe lino lyebakozesa ne bugenda wala nnyo, nga teriyo mukulembeze wansi kebere Bufalansa, kebere Bugirimaani, kebere Bungereza, kebere ensi eziri awo wonna mu Europe, nga yenna abaatuuzibwa ku ntebe nga ye mukulembeze, nga alina okusooka okujja eri omukulembeze ono. Olwo n'ekitebe baali baakimukwasa dda, tujja kwengera okubiyigako mu maaso abo n'agenda mu kitabo kyakubikkulirwa, nga n'ekitebe kye eky'e Roma baakimukwasa mu butongole. Yali kabaka Constantine bwe yejjulula n'agamba nti kitebe kankirekere bwana mukulu. Ye n'agenda Constantinople, abasoma ebyafaayo, yazza ekitebe kye nga kabaka. Kino eky'e Roma n'akirekera omukulembeze waakyo, n'olwaliro bwe kiri ne kifuna n'akatundu kaakyo, kati olwaliro kafuuka nako ka state akeetongodde. Tomuyita wakusaaga. Naye okumala emyaka 1206 nga yafuga, yacunya, yawanyisa amateeka, yavoola Katonda, yawanyisa ebiseera, yakola nga bw'ayagala. Ekyo ekiseera kirimu ebintu bingi ebyakolerwamu. Bwe naba nga nfunye obudde mu ky'okwiga kyange kinajja mu maaso awo, nja kuba nga nkwanjuluriza buli kintu nga bwe kyagenda nga kikolebwa mu buli mwaka. Ekiseera ekyo kyogerwako ng'ekiseera kya Middle Ages, by historians bwe bakiyita. Naye ate mu sayidi y'ebyomwoyo bakiyita kiseera kya Dark Ages. Why is it called Dark Ages? Kubanga ebikolobero bino byonna ebyakolebwa, it was only leading to darkness. Yesu bwe yajja yaleeta omusana. Naye kyakusaalirwa nti omusana gwagenda gufeedinga, gwagenda guggwaawo. First century oba ekyasa ekyasooka kigenda okuggwako ng'okuyigganya abatukuvu ba Katonda kutandise okuba nga kunyinyitira, tugenda okutuuka mu 538 nga kintu kikutteyo. Amateeka ga Katonda bagakuttemu, Sabbiiti ya Katonda bagitoze bagikuttemu, Katonda yennyini bamuvodde. All those activities were leading to darkness. Byonna byonna nga bitwala kanisa mu kizikiza. Okimanyi nti ne Bayibuli zaatuuka okuggyibwa ku bantu. Nga bakusanga ne Bayibuli bakutta, ne Bayibuli nezookebwa, n'evvu ne balisuula waakiri ku nnyanja. Naye kankutegeeze, gye baakoma okuyiwa evvu lya Bayibuli ku nnyanja, n'ekigambo kya Katonda kyakoma okusaasaana eri abantu. Nti abantu wadde waliwo ebyafikkangawo ng'ebiwandiiko ebya Bayibuli ebiyigiriza abantu baasomanga ebyo, n'abawangangukira mu Amerika tujja kubayigako bwe tunaba tugenze mu kubikkulirwa, baagenda n'amazima ago era ne bafiirira amazima ago ne baganyulirirako. Era twebaza olwaliro okulaba ng'ekigambo kya Katonda kyeyongedde okusaasaana. Kaneebaze mu ngeri y'enjawulo ekitongole kya Bible Society all over the world, and here in Uganda in particular, kubanga omulimu ogukoleddwa ekigambo kya Katonda kifubye okusaasaanyizibwa ate mu nnimi ez'enjawulo. Lwaki? Kubanga n'enjiri n'obwakabaka eriwulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa. Mu buli nnimi n'eggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu enjiri erina okusaasaana. Bassebo twandibadde tutya senga ekigambo kya Katonda kyaliwo. Naye Mukama, Bayibuli egamba mu Isaaya essula ya 40, kankusomera olunyiri luno ndwagala nnyo. I love this text. Omanyi Mukama Katonda tazanyirwako. Isaaya essula 40 olunyiri lwa 8 lwe njagala nkusomera lugamba lutya nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinywerera emirembe ki? Emirembe gyonna oba ennaku zonna. Praise be to God. Ekigambo kya Katonda bassebo kyo kijja kuyimirirawo, amazima gajja kuvaayo.
Bayibuli kyevudde nti tudde eri amateeka n'obujulirwa, tudde eri ekigambo kya Katonda. Obanga tebogeranga ekigambo ekyo bwe kiri, then there is no light in them. Mazima budde tugenda kubakerera. Kankutegeeze, obukulembeze buno bw'ekkanisa y'Erumi bwali bwakukola byonna bwe bwayagala okumala ebbanga lya myaka 1206. Emyaka gino kankutegeeze gandi gitandika mu AD 538 paka 1798. Obuyinza buno bwakola nga bwayagala, ne buchunya ne bukola kyonna kye bwayagala. Emyaka gino tugirabe nga gigwako mu 1798. Gigwako gitya? Emyaka gino bwe gibanga gigwako, yali kabaka amanyiddwa nga Napoleon Bonaparte, yali kabaka wa Bufaransa. Kakati nga agenda okutuuzibwa ku ntebe, kyamugwanira mbu yalina okusituka agenda eri bwana mukulu, yaba musabira omukisa amutuuze ku ntebe. Napoleon n'agamba nti ogunywanga n'oguteesa, guwanwanira twateera embundu ng'ogamba nti ate nze nina okujja eyo gy'oli, gwe oba olina okujja ano nsabira omukisa. Agamba bwana mukulu, omanyi ssebo kankutegeeze buli mulembe gubeerako abasajja enwaŋŋuli. Napoleon yakomba kwerima n'agamba nti I can't go there, let him come here and bless me from here. Noli naye neyeekaŋŋantiriza n'alemerayo. Napoleon kyava agamba nti oba kakati ebyemirembe biganye, n'ayungula abanvu n'abampi, kyava asindika general we bamuyita Bathia n'agamba nti genda omukwata. Yali mu ntebe mu biseera bamuyita Papa Pius ow'omukaaga. Bamuleeta tekalinnya, bamuleeta kaguddeyo, ne bamutuusa mu lubiri. Oba omukisa yagusaba oba teyagusaba tombuuza, naye yawunzika ali mu kkomera kamanyiiro. Era ne bamuggalira, yamalayo omwaka mulamba mu 1799 n'afa. Bayibuli ekyogerako nti ensolo neefuna ekiwundu ekyokufa. Ejjembe awo we lyasanyalira, obuyinza obwo kwe kukakkanamu okwo, naye kitali bwe kityo. Bwali nga bugenze wala, nga bwatulugunya, nga bwakola kibwako, tujja kweyongera okubiyigako bwe tunagenda mu kitabo kyakubikkulirwa. Nkulaga amaanyi gaawo n'obuzira bwabwo. Naye bwe twabadde tuyiga mabega wali, twalabye nti ejjembe lino ne liyigganya abatukuvu ba Katonda ne libawangula. Si bwe yagambye wali mu Daniel 7:21 nti ne ntunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga. Gamba nti kitalo. Naye njagala nkuweeyo amawulire gagana gakyasinza okutunda nga sinabakola samale yange. Kiki ekyaliwo? Daniel 7 eyo bw'obanga omaze okusoma olunyiriri olw'25 lwe tubaddemu ennyo okumala ekiseera, njagala nkusomera olunyiriri oluddako awo wansi awo. Ndi mu Danieri 7 olunyiriri olw'26 lugamba lutya? Myaka giweddeko. Agamba nti naye omusango gulibaawo, era balimuggyako ani? Kabaka oyo yennyini, omukulembeze oyo, political and religious, balimuggyako okufuga kwe. Shout amen if it makes sense. Gamba nti amina. Okukumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. Gamba nti haleluya. Wadde yayigganya abatukuvu mu kiseera ekyo ekya Dark Ages, ne mu kiseera ekijjaano mu maaso tutandise okukiregako, kubanga ekiwundu kijja kumala kiwone, era kyawona, era ajja kukola nga bw'ayagala mu nnaku ezisembayo. Naye amawulire agakyasinza okutunda genjagala okukulekera, era genjagala nkuwe ag'essuubi agazzaamu amaanyi eri omukristaayo ow'amazima ananywerera ku kigambo kye n'oyo yattibwa olw'ekigambo kya Katonda nti waliwo obuwanguzi. Haleluya. Bayibuli egambye olw'26 nti naye omusango gulibaawo. Guno gulimu kulyanguzi, no bribery, tewali. Naye omusango gulibaawo era balimuggyako okufuga kwe. Ejjembe liba ne lisanyalira ddala ne liggweeramu ddala amaanyi, ne balijjako okufuga kwalyo, okukumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. Nsoma olw'27 lugamba nti n'obwakabaka n'okufuga n'obukulu bw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna, abantu abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo biribaweebwa. Gamba nti haleluya. Obwakabaka bwe bwakabaka obutaliggwawo, obwani? Obwa Kristo Yesu. Amina. N'amatwale gonna galimuweereza, galimuwulira. Ekigambo ekyo weewuno bwe kikoma
nange Danyeri ebirowoozo byange ne binneraliikiriza nnyo, amaaso gange ne gawanyisibwa gye ndi, naye ne nzisa ekigambo ekyo mu mutima gwange. Mukama amaze okukyatula. Amawulire agakyasinza okutunda gagamba nti waliwo essuubi. Alo, waliwo obuwanguzi. Wadde ejjembe, wadde obukulembeze buno bujja kukola nga bunaayagala, buwanyisa amateeka ga Katonda, bukole nga bwe bwagala, naye wakyaliwo essuubi, tujja kubeera bawanguzi. Nolwekyo mukwano gwange mpuliriza, njagala kuwunzika. Njagadde ebigambo bino mbikomekkereze nga nkola samale, nga nfundikira okukulaga ejjembe lino tuzze tuyiga. Danyeri yayagala nnyo okulitegeera. Eryali ku nsolo, ensolo ey'okuna, ensolo y'entiisa, nga y'ensolo eno gye twalaba nga Iruumi. Bwe yakaneegattako mu kyokuyiga kino, tuba tutunulira Danyeri essula y'omusanvu. Nga Danyeri essula y'omusanvu etwanjuliriza ekirooto kya Danyeri kye yalaba eky'ensolo ennya. Ng'ensolo zino zaali ziraga bwakabaka obwali bujja nga buddiringana. Obwakabaka obwasooka bwali bwa Babuloni, ne kuddako bwa Bumedi ne Buperusi, ne kuddako ensolo ey'okuna nga yengo yali tegeeza bwakabaka bwa Yonaani, ne kuddako ensolo ey'okuna ey'entiisa tebaagiwa na linnya, eyalinyirira n'esambirira n'emikono gyayo nga yakyuma, yali y'amaanyi nnyo nga bwakabaka wa Ruumi. Era obwakabaka buno bwafuga okumala ekiseera kinene nnyo. Kuva mu 168 BC ne bujja paka 476 AD. Kati dira emyaka 476 ogattako giri 168 gy'emyaka 600 plus nga Ruumi yefuga enkafiiri. Kati obukafiiri obwonna ne bulyoka bujja ne bufumbekera ne bulyoka buyingira mu Bukristaayo. Ebyembiri n'omukulembeze eyandibadde omwesimbu ow'ekigambo kya Katonda Obukristaayo eyandibadde influencinga naye n'ekirira he compromised. Danyeri kyatulaze ti ensolo eno majjembe lino eryamera ne likuulawo n'amayembe 3. Twalaba nga lyajjawo obwakabaka 3, Ostrogoth, Heruli ne Vandos. Ejjembe lino twaliraba nga yalina amaaso agalinga ag'omuntu, nga lyogera nga lina n'akamwa akogera ebikulu. Bikulu ki? Eby'obuvoozi nga biguvoola Katonda. Okuvoola Katonda twakiraba nti kwa kuddiza entebe ya Katonda n'okola Katonda byandikoze. Mu mwali okusonyiwa ebibi. Eno ekkanisa ey'Eruumi yerina obuyinza nga yeegamba nti basobola okusonyiwa ebibi. Can you imagine? Tulabye ng'ejjembe lino teryakomaawo lyayiganya abatukuvu. Ekyo twakiraba mu kyokuyiga nga lyayiganya abatukuvu obukadde nga 50. All those were persecuted to death. The few survivors badukira mu America. Twalaba ng'ekiseera kyali kya kizikiza, abatukuvu ba Katonda battiddwa, omusaayi guyiise, kigambo kya Katonda kijiddwa ku bantu, tebakkirizibwa kusoma Bayibuli zaabwe, nga bali mu kaseera ka bunkenke, obukafiiri ne budominatinga. Bassebo olwaliro tubonaabona n'ebintu bingi. Nyongera okuzibula ku maaso. Sunday worship has a pagan origin. Kiyinza obutakuwoomera matuugo. Okusinza ku lunaku lwa Sunday, it's not biblical. Era gwabadde asugumbiza ne Sunday oba kiwooma ekyo mu matuugo, manyi tekiwooma, naye nkiyisizaawo. Kubanga okyagala nnyo. Christmas ogyagala nnyo. Easter ogyagala nnyo. N'ebirala ebigenderako. But they have no biblical evidence from the Bible. Ezo zonna bassebo nkola za mulabe Sitaani. Nga mu kigendererwa kyafuba okulaba nga ajja abantu ku mulamwa, ateekewo ebigambo ebiwoomera abantu, ebisanyusa. Naye ng'ogenda okunoonyereza mu bintu ebyo na celebration zonna za Christmas, what is mostly done? Bintu bya Sitaani. Bantu bebasinga okukwana, bebasinga okunywa, bebasinga okutamira, bebasinga okukyakala, bebasinga okukola batya. Ne weebuuza nti kakati Christmas essence yayo yeruwa? Come to Easter. Bible kyeyavudde egamba Mark 7:7 nti bansinza buki bwerere. Nga bayigiriza amateeka g'abantu nga byebyokukwata. Baleka etteeka lya Katonda ne bakwata obulombolombo bw'abantu. Nga kitalo nnyo. Mukama Katonda bassebo ne banyabo ayagala okutuza okusa. I want to make a summary here. Lwaki ejjembe lino oba buyito bwa paapa lyogerwako mu ngeri y'enjawulo nga lye lyakola ebyo byonna? Obwa paapa bwagatta obuyinza obw'obufuzi n'obw'eddiini. Ekyo twakiraba ng'alaga nti eryafaananga gali agaasooka. Obwa paapa bwavvoola Katonda ne bweddiza obuyinza bwa Katonda ne Kristo ku nsi, gamba ng'okusonyiwa ebibi.
n'okukyusa mu biragiro bya Katonda. Ekyo twakiraba. Ne Pawulo alina waakyogerako, tujja kukiraba ekyo nga tuyiga ku bunnabbi bw'abatume. Obwa Paapa bwe bwayiganya abatukuvu ba Katonda abanywerera ku kigambo kya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu Kristo. Ebyo byonna twabiraba. Obwa Paapa era bwe bwasimbulawo obwakabaka obusatu, Heruli, Vandos n'Ostrogoth, obwali obukristaayo obw'amazima. Ebyo byonna tuze nga tubiraba. Ne mu historical books gye kiri. Obwa Paapa bwe bwakyusa mu mateeka 10 okuggyawo etteeka eryokubiri ery'obuteekolera bifaananyi n'okubivunamira, ne likwata ne mu Sabbiiti, ne likyusaamu mu tteeka eryo, n'etteeka ery'ekkumi erisembayo nayo ne balikutulamu 2. Obwa Paapa bwe bwagezaako okukyusa Sabbiiti okujja ku Saturday, olunaku olw'omusanvu okugyiza ku lunaku lwa Sunday. Gamba nti kitalo nnyo. Naye twasoma ebigambo mu butabo bwonna, mu Sizi n'ebitabo bingi, quotations ezo zonna. Gw'ataafuna byakuyiga bino, please get back to me. Kubira essimu waakiri oba mpeereza ku WhatsApp, nja kuba nga nkuweereza link ejja okutuusa ku bigambo nga bino osobole okubitegeera. Sandi agadde osigale mu kizikiza. Bwali bwa Paapa bwagezaako okukyusa Sabbiiti. Obwa Paapa bwawera abakristaayo okwesomera Bayibuli. Gamba nti kitalo. Kubanga guno gwe musana Mukama gwatuwadde. Olwabyo bassebo n'abanyanga nga tunoonya ebigambo by'abannabbi tubisanga mu Bayibuli. Ebigambo bya Yesu Kristo tubisanga mu Bayibuli. Ebigambo by'abatume tubisanga mu Bayibuli. Ekkanisa ya Katonda ezimbiddwa ku musingi be batume ne bannabbi. Kristo yejjinja eddene ery'oku nsonda. Where there is no Bible, tosobola kulaba Yesu byayigiriza, tosobola kulaba by'abatume, tosobola kulaba by'abannabbi. So olwabyo Sitaani akoze kyonna ekisoboka okulaba nga ateekateekawo obutabotabo abantu bwe bakiririzaamu, obulimu doctrines zaabwe, dogmas zaabwe, traditions zaabwe, bulombolombo bwabwe, bw'abantu ne baadoptinga ebyo ne baleka ekigambo kya Katonda. Naye agambye nti bansinziza bwere, they worship me but in vain. Nga baleka etteeka lya Katonda ne bakwata obulombolo bw'abantu. Kitalo nnyo. Bwali bwa Paapa obwakyusa okubatiza. Okimanyi nti n'okubatiza kwennyini bakukwatamu nga nteekateeka ya Katonda. Ne batandika okuba nga bafeera abantu, bassa n'amazzi ne bayiwa mu kyenyi, mubatiza mu ya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Basajja bato babatiza bwana bato. Infant baptism is nowhere in the Bible. Yesu bwe yagamba muleka abaana bato bajje gye ndi so tembagana kubanga balinga obubakabaka obw'omugulu bwabwe. N'abasaaka emikono n'abasabira omukisa. He never baptized them. Bible yagamba nti mugende mu nsi zonna muwulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa, naye atakkiriza guli musinga. Omuntu yenna okubatizibwa alina okuba nga amaze kubuulirwa njiri n'agikkiriza. Baptism is not by force. Era singa constitution y'eggwanga lya Uganda oba n'ensi endala ebadde esobola okubiyingiramu n'enoonyereza engeri gye batyobola eddembe ly'abaana. Infant baptism, okubatiza obwana obuto, kuba kutyobola eddembe ly'abaana. Kubanga tebalina biblical support. Ne Bible tekiwagira. Naye byonna Setaani akoze nga bw'ayagala. Nga twesigamye kubanga obutabo bugamba, so si Bible. Kuba mu Bible tolina lunyiriri. Okubatiza baakukyusa, ne bakola nga bwe baayagala, ne balekawo okunyika. Bible egambye nti omuntu yenna akkiriza amazima abuuliddwa enjiri alina kubatizibwa. Ekigambo kubatiza, it's a Greek word, baptizo, which simply means to immerse. Tekiriko kubuusabuusibwa ekyo. Yesu Kristo yennyini n'ava e Galiraaya n'ajja eri Yokaana ku Yorodaani amubatize. Yokaana yali agaana okumubatiza, naye Yesu Kristo n'agamba nti kkiriza kaakano omubatize, kubanga kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Yesu abatizibwa nga awezza emyaka 30 nga muntu mukulu, okukulaga nti naawe omuntu ng'onoobatizibwa olina okubatizibwa nga oli mukulu ekimala, nga weeyatulira otegedde amazima obuuliddwa enjiri. Yesu n'abatizibwa. Soma mu Matayo sura 3 olunya 16 ti olwamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. He came up out of the water. That is simple English. Naye ataasoma ku UPA kyakitegeera. He came up out of. Ezo preposition zeetaaga kubanga osomye nnyo. He came up kitegeeza azze waggulu. Out kitegeeza badde munda. Of muki mu mazzi. He came up out of the water. Bw'amala okuva mu mazzi eggulu limubikkukirwa. Omwoyo Omutukuvu n'alyoka amukako mu kifaananyi ky'enjiibwa. Wow. Baptism by water done by John. Baptism by the Holy Spirit done by the Almighty God. Shout amen if I'm talking sense. Bw'amala ekyo n'eddoboozi n'eryoka lisinzira mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala era gwe nsanyukira. Wow. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'eddoboozi eryo n'alyegombye okulaba nga naawe eddoboozi Mukama Katonda lyayogera gy'oli. Ng'otegedde amazima nga gano ag'ebuziba.
ng'ovudde mu bulimba bw'ejjembe, ng'ovudde mu bulimba bw'ensolo, ng'ovudde mu bulimba obufaananga buno, n'osalawo otambulenga ekigambo kya Katonda. Obubaka buno buzze gy'oli nga buzze kuzuukusa. Enough is enough. Obadde omaze ekiseera ng'otadde pamba mu matu ng'olinga atayagala kuwulira. But I'm sure this message has reached home. And the Lord is knocking at your heart. Could you please open up the door? Yesu ayagala omugulira omutima gwo. Ayagala omukkirize otambulenga ekigambo kye bwe kiri. Mukama Katonda tiyandyagadde ozikirire. Obukulembeze buno kankutegeeze bukoze ebikolo bingi. Bwayisanga bwe bwayagala okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Ekyo nakyo tukiyize. Ne tutegeera nti gye emyaka 3 n'ekitundu egitegeeza emyaka 1260. N'ekiseera ekyo bassebo ne banyabo wadde lyeyiganya nekola nga bwe yagala. Finally, God must take things in control. Mukama Katonda alina okuddiza obuyinza bwe. Ejjinja liri etwala mu Daniel essula ey'okubiri eryatemebwa bwataali ngalo lyalina okujja limaamira ensi. Bwe bwakabaka bwa Yesu Kristo. Where you and me ought to belong. Mwe tugwanira okubeera mu bwakabaka obwo. Mwe tugenda okufugiramu ne baffe Yesu Kristo nga tuli bawanguzi emirembe. Mukama nsaba akuwa omukisa. Saba Mukama atandika okuteekateeka. Ebigambo nga bino nga bizze gy'oli Mukama akookona ku mutima gwo. Naye omusango gulibaawo era bali mujjako okufuga kwe. Okumalirawo ddala n'okuzikiriza okutuusa enkomerero. Obwakabaka n'okufuga biri bwe baba batukuvu. Tugenda kufugiramu ne Kristo emirembe. Wandyagadde obeere mu bwakabaka obwo. Leero salawo. Kubanga bonna banaabeera mu bwakabaka obwo bate kubanga bakkiriza Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda. Eyaweebwayo nga ssaddaaka etutangirira, etutukuza era egenda okubanga etwambaza omubiri ogw'ekitiibwa. Oteeka kubanga okkiriza Katonda ng'omutonzi wo era nga gw'osinza yekka. Tosinza birala. Sinza Katonda osamidde ekimala. Obubaka nga buno buzze kuzuukusa. Enough is enough. Osamidde. N'osinza bakatonda abalala. N'obeera mu byabalongo, n'obeera mu byaki, n'obeera mu ndagu, n'obeera mu lubaale, n'obeera mu byawa, by'osirikidde bye bingi. But this message has come your way to awaken you. Get up and quit. Otandika obulamu bujja. Tugenda waffe mu ggulu. Mukama ayagala okulaba ng'olokolebwa. Gwe ne famire yo. Ayagala okulaba ng'otandika obulamu bujja. Mukama Katonda atukyayise bye tubaye tusinze ebifaananyi. N'osanga omuntu alimu amagezi yasoma naye ng'olaba afukamiridde ebifaananyi. Lwaki? Kubanga yali abuzaabuziddwa. Yasoma bukatikisimu nga tebulina mutawaana ku ekyo. Naye Bayibuli egambye towekoleranga kifaananyi kyo bajje, tokisinzanga, tokivunamira. Kakibeere kyekyo y'omuggulu waggulu. Mu kifaananyi kya Yesu Kristo, kifaananyi kya gundi, kakibeere kiri mu ttaka, kakibeere kiri mu mazzi. Don't worship, don't bow. Tokivunamira. Mukama Katonda tumwebaza kubanga obubaka nga buno buzze kutuzuukusa. Mukama nsaba kukwateko. Manyi nga gwe omu ku abo abandyagadde okwegatta kkanisa ya Katonda enindirizi eneeyaniriza Yesu Kristo mu kitiibwa nga tuwangudde ensi eno. Gwe omu ku abo abandyagadde Mukama akuddiza amaanyi okuwa amaanyi osobola okutandika obulamu obujja. Wandyagadde okubeera omuwanguzi. Wandyagadde okutandika olugendo olujja. Wandyagadde okweteekateeka obeere mu abo banaamwaniriza nga azze. Bw'obanga gy'oli weegatta wamu nange njagala kukusabira. Njagala Mukama akuwa amaanyi ag'obuwanguzi. Bw'obanga gy'oli weegatta wamu nange tuweeyo okusaba. Katonda affe omwagala omulungi ow'ekisa ng'oli mulungi. Tweyanziige kubanga totukumidde mu kizikiza. Wadde Sitaani azze ng'akola kyonna ekisoboka kulaba ng'abuzaabuza amazima go, okulaba ng'akumira abantu mu kizikiza. Naye tukwebaza kubanga obubaka buno buzze mu kiseera ekituufu eri abantu abatuufu olw'ensonga entuufu. Twebaza olw'emitimbagano, twebaza olw'emikutu egy'enjawulo kw'oyisiza obubaka nga buno busobole okututukako buzuukuse omusajja oyo n'omukazi oyo. Olwaleero Mukama omuddu oyo n'omuzaana wo nsaba omukwateko. Kyusa omutima gwe. Abadde mujeemu okumala ekiseera. Waliwo n'asazeewo ng'ayagala kwegattako. Waliwo n'asazeewo ng'ayagala kulaba ng'atandika okukuuma Ssabbiiti ey'amazima. Abadde mu kicuupuli kya Ssabbiiti eya Sande okumala ekiseera naye Mukama azibusa amaaso ategedde Ssabbiiti ey'amazima y'ennaku olw'omusanvu olwa Saturday. Asazeewo olwaleero abatizibwe nga Yesu Kristo bwe yabatizibwa ng'abatizibwa nga nnyikwa amazzi amangi. Nsaba omwanirizi. Nga babatiza Yesu Kristo n'Omwoyo Mutukuvu n'omusajja oyo n'omukazi oyo mubatize n'Omwoyo Mutukuvu. Amukulembere amulere. Nga bwe yali ekkanisa y'abatume ba Pawulo n'abalala bonna Mukama n'omusajja oyo n'omukazi oyo mulere. Omuteeketeeke Yesu onabanga olabisiddwa ku biro eby'eggulu. Omuddu oyo n'omuzaana wo abeera omuwanguzi. Neegalirira ekisa kyo n'okwagalako n'omukisa kabyongera okubeera gye tuli. Tuwa amaanyi, tunyweze tuzze bujja. Waliwo abadde bakulindira nga baweddemu amaanyi Mukama bazuukuse bazze bujja. Waliwo n'abalabika nga bategeera amazima gano naye nga bagazanyiddemu, beeyisa nga bwe baagala, bakola nga bwe baagala. Sitaani nga bakuŋŋuusizza abazizza emabega. Revive them.
bazze bujja bakomye mu kanisa yo bawa amaanyi obaka nga buno nga buzze balimo kubanga babeera bwezi mu kanisa naye ng'ate balekawo bifo byabalala. Mukama ffenna tuzze bujja ekisa kyo n'okwagala ko byongera okubeera munaffe otuwanguze byonna kubanga tusabye nga tukkiriza nti obituwadde mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Saba mukama akunkuumire sigadde ndi Richard Kasumba kuva mu Restart Foundation Ministries. Simu yange 0774 433 135 0774 433 135. Bayinza okukozesa eri ku WhatsApp 0759 527 177 0759 527 177. Mukama nsaba akunkumire akwongera omukisa weyongera okuyiga mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula b'eddembe. Waliwo ekitabo nga kino kikirimu ebigambo ebikulu bye tuzituyiga obunnabbi bw'ekiseera. You need to understand the prophet of the end times. Waliwo n'ekitabo nga kino mukifume mu Babylon. You need this book. I know you will not remain the same. Mukama akunkumire beera bulungi. Bye bye.